It is life in Christ mugamba mutya baddiyale nyongera tukubanga mbakulisaayo mu weekend gye twabaddemu buli agenzeko mu church kyewakoze kyekisinga ate naba online church nga gwe tova kusaba online tukwebaza munange walukwerekereza byonna nobanga office za wakadde mukama katonda kati n'olunaku olwaleero bannanga amawulire ge mbaletedde malungi obanga bawe obasiga bawa nekanga baye baddiya bange omanyi sagala baleka mabega. I don't want you guys to be left out. Njaga tubere ku passage yemu gabuli kyemanyi namwe mukimanyako. Why not? Kati munanga kayimba ketuyimba mu kaseera kano kali ako ta la 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 ta la 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 pozi musumba kye yagamba okuddamu embaga yali ani yali Pastor Kojja yali Pastor Kojja nange Pastor Salongo Richard. Pastor Salongo Richard yagamba agenda kuddamu embaga era tukirindiridde naye nga bwe tukyalindire ya Pastor Richard katuyinawo jjajja waffe jjajja waffe oyo omulungi mumulaba anti munange the wait is finally over kubanga this very week agenda kuba akuba ebirayiro oba agenda kubanga a renewing obufumbo bwe. Yes, agenda kubanga a renewing vows ebirayiro bye bakuba mu kanisa agenda kuba abi renewing. So oba oyagala Pastor Tom ngero magaliza ebirungi. Yes, congratulations kubanga bannange kino buli omuche yeetaaga manyi tukola emikolo egisooka tuyita mbingi ogikola so bw'obeera ne Katonda wakutuusizza why not. Pastor Richard yagamba ku mukolo gwe gwaliko omuzungu ogwo tekwali na mmere wabula kwaliko omuzungu omu watenga n'omuzungu yayita menje yava yamwekanga wekanze nga omuzungu atuse ku mukolo. So kati Katonda wakuwa ekisano bankusobola okuddamu omukolo lwaki toguddamu. So munange this very week tugenda kusamba gawuni tugenda kuba birayiro okitegedde. So kansoke so Pastor Tom Mugira kati ye mugole gwe tuyinawo ne Mami Justin Mugira era wano wennyini kansoke mbajjukizeemu ko gye baatandikira olugendo lwabwe gye baatandikira wabula Mami Justin Mugira agenda okunyumiza story eno era wano wennyini nzikiriza nkusiibule mbere nga nkulekera ka clip kano olave olugendo lwabwe gye lwatandikira then tugenda kuba tulaga emikolo gyabwe this very weekend nga bakubye ebirayiro. Akati singo biseera kajja atubulire boyi bwoba yamufuna ate naffe tetumanyi. Mukama yeebazibwa abooluganda nsanyuse nnyo balaba ekitiibwa kya Mukama. Twebaza Katonda affe kubanga atwagala. Wiikisi 2 emabega twafuna ekirooto mbeegayirizi nga omuntu yaleeta ekirooto nti basingo mother bakaaba balina abaana tebayambibwa bali bubi embeera gye bayitamu mbi nnyo. Neezayo n'ekinyumiza omwami wange bwe naddeyo n'ekimunyumiza kyamuyisa bubi nnyo ku bakyala afiirawo n'abaami kale naye tayagala mukyala kubonaabona ayagala nnyo abakyala nnyo n'ayingira okusiiba n'okusaba kwe kutegeka olukuŋŋaana luno. Mukama yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'omwami wange kubanga atya Katonda. Mu bulumi obungi ennyo abadde akaabirira nnyo Mukama abakyala basingo mother ne bannamwandu babeere mu mbeera ennungi basumululwe. Ne bw'omugamba leero lyako nti alindako abakyala bali bubi bantu ba Mukama
abaana lye bamutuuma eka bantu ba Mukama. Omuntu wa Mukama nga tannatere yataba bulungi. Naye neebaza Katonda kubanga yampa omwami afaanana bw'ati. Tafunika bannange babikolerera. Nange neebaza Katonda kubanga ebiseera byaya sijja kusobola kuwa bujulizi bwonna ekiseera kitono ne naliko nga siri mufumbo naye nga nnyina abaana. Mu kiseera ekyo tebyali byangu naye munenze seeyitako single mother. Nze ng'omwami wange ye Yesu, abaana balina taata ye Yesu, nga ndi mukyala wa Yesu. Ebizibu bingi ebyantuukako emabegako nenga nti okuva olwaleero Yesu ye mwami era ye taata w'abaana. Nenkirayira nenkitambuliramu, saddayo kutunula mabega. Mu mbeera efaanana bw'etyo nenyweza Yesu. Nga maze okunyweza Yesu ebintu byatabuka. Embeera yankuba gwe tennakkuba. Mukama yeebazibwe. Buli muntu yenna nenfuuka oluyimba. Mu kkanisa nga nnyina olugoye lumu lwe ŋŋendako ku kkanisa. N'embeera ng'embeera mbi nnyo, ng'ekizigo kyange kye neesiiga n'abaana bange bakiyita butto. Nga siina nazikola nviiri, siina kintu kyonna. Ng'abaana basoma lwa kisa kya Katonda. Taata wange eyali anzaala nga yamusasulira ennyumba. Ng'ebintu si byangu. Nga waliwo omukyalo omu twamupangisaako boys court Emmanju, nampaka boys court ake kaliko obusenge 3. Akasenge akamu afumbira ku nku, obusenge obubiri n'abumpa nga wansi teri seminti ate waggulu tewaatuuka. Omukka bwe guva eri bwe gutujja n'abaana bwe tusa bwetyo mbeera efaanana bwetyo. Ne Mukama ng'omwami wange waali Yesu, nga ndi mbeera efaanana bwetyo. Nga mbeera awaka nsula waka ennaku 3. Ennaku nnya nzisula ku kkanisa, ndi mukyala mwegayirizi. Ate nno yasooka kuba pasita wange nga yakulira abeegayirizi. Nansumba bulungi nnyo, yanantendeka bulungi nnyo, ne tusaba. Naye nga birise birimu. Mukama yeebazibwe. Olunaku lumu twali tuva, nali nva okusaba. Waliyo saviisi y'emisana ng'eggwa kawungeezi. Nali ntambula mu kkubo nzirayo eka. Ngenda okulaba emmotoka ejja mpolampola nga nnungi nnyo n'ensibirako. Emmotoka eri bwe yansibirako, oli nampita erinnya ery'eddala lye bampitanga mu buto. Naŋŋamba ovaawa? Yaŋŋamba Naako ovaawa? Ne mugamba nva kusaba. Nangamba nti ova kusaba? Kusaba biki? Ne mugamba anti nalokoka, kati ndi mulokole, nalokoka. Naŋŋamba wakola ki? Ne mugamba nalokoka. Nagenda okulaba nga apiikinze interest ey'amaanyi ennyo mu bulokole bwange. Nensanyuka nemanya nenga nti nfunye nawo okubuulira enjiri olwaleero. Mbadde sinnabuulira ku njiri olwaleero. Omwami oyo yali mukwano gwa taata wange nnyo nnyo nnyo. Beddira omuziro gumu. Kakati nga yafuuka muganda we. Era ffe twakula tumuyita taata. Twasubakula tumuyita okuva mu buto. Ng'era ali ku kyalo. Nga tugenda mu maaso nga tunyumya ne taata. Taata n'ambuuza nti obeera wa? Ne mugamba nti kumpi awo Emmanga. Nanga tuula mu mmotoka nkutwaleko. Olwatuula mu mmotoka nanga kozi wogambye nti wakola ki? Nti nalokoka. Ne tutuuka waka. Ne mugamba nnyina abaana. Nanga bayite mbalabeko. Ne mugamba tugende obalabe.
ne mutwala mu kayumba kange kali. N'aŋŋamba wano woosula. Wano woosula ne muga nti ye wensula. Nenga kozo wanga nti oli mulokole ne muga nti ndi mulokole. N'aŋŋamba nti jangu batwale mbatambuzeeko n'abaana. Ne tuyingira mu motoka. N'atutwala ku maduuka. N'atugulira buli kintu kyonna kye twali twetaaga ekyokulya. N'atugulya buli kyakulya kyonna ekirungi. Abaana ne basanyuka. Ne tubeera mu motoka nga tweyagala nga tugenda. Mukama yeebazibwe. Tutuddeko mu motoka ennungi empitirivu bw'etyo. Naye taata teyakoma okwo. Taata yasunda ebintu. Taata n'asunda ebintu. Bane taata yandabirira n'abaana. N'atuwa buli kimu kyonna. N'atuuka n'okugamba nti naye tekyetaagisaayo ennyumba esinga eno nga si yakupangisa bupangisa. Ne mga atujja biraba taata. Kakati omukyala gwe nali mpangisaako ennyumba yali mu nnyumba ey'omu maaso, nze ne mukana ak'emabega ka boys quarter. Mukyala bwe baleeta taata yatuguliranga ebintu nga naye muwaako bane yali wambeera nga muwaako era nga asanyuka. Kati bwe yalabanga emmotoka ya taata ngezze ng'ayita anti mulokole taata zze. Anti mulokole taata zze. Taata yeewuuba ekiseera ekiwera era yasomba ebintu. N'aleeta kino n'aleeta kiyite kinnaggwawo n'aleeta ne kinnaggwawo n'aleeta. Ngenda okuwulira muli ng'ebintu bitandise okukaawa. Mukama yeebazibwe. Omwoyo omutukuvu ayina engeri gy'atandika okukayisaamu ebintu. Ngenda okuwulira nga bikaawa. Ne mubuuza omwoyo omutukuvu kiki? Nga mpulira ebintu tebikyanyuma. Buli anti landlord bwe yayitanga anti mulokole taata zze nga mpulira kitandika okunfumita. Nga ntandika okuwulira obulumi. Naye lwali lumu nga mpulira sikyabyagala. Taata buli lwajja mubuulira enjiri tagaana takkiriza. Omuntu bw'atyo mumutegeera. Tagaana ate takkiriza. Naye nga mubuulira enjiri buli lunaku buli lwajja. Olunaku lumu taata yakeera bukeezi. Yajja ssaawa nga zigenda kwera 12 ez'okumakya. Omwami w'omukyalo oyo bombi baaliwo ku ssaawa ezo. Bayali akedde nnyo. Kati omukyala n'ayima eri naga anti mulokole taata zze. Omwami we n'agamba nti emmeeme gyesula ebigere gye bikeera. Ne mpulira nga nzigwekerera mbabuulira enjiri bamanyi taata kikaaki naye nga taata asuseewo mu bwataata. Kye nakola nga nzenna mpeddemu amaanyi ne nga omwoyo omutukuvu nnyamba. Bwe nayambala amaanyi n'ekiruyi ne ntambula okgenda mu luggya gye yali apaakinze nga neesunga okumbuulya ki ekimukeezezza bwe kityo ku ssaawa ezo. Ne nga luno olunaku lwange mwoyo omutukuvu n'ampa amaanyi. Bwe natuuka ku mmotoka ne mga kiki ng'ate bulijjo mwaniriza bulungi taata nsanyusa okukulaba. Naye ku olwo namuga kiki yogera. Naga nti nkubuulire si byangu. N'akoteka omutwe ku steering. Ne mga kiki yogera. Kweganga kyenjagala njatulire kyagamba. Nfuneyo nange bwe mutandikira. Nannyumiza ebigambo ebifaanana bwe biti nga zzeemu amaanyi. Naŋŋamba munnange nsonyiwa okujja wano. Ne mga genda mu maaso. Naŋŋamba nti
nabadde neebase ewange. Bino bye byantuuseeko. Zabadde ssaawa nga 9 ogw'ekiro. N'aloota ekirooto, ye yakiyita kirooto okusooka. Tawange oyo mugagga, ng'ennyumba eriko geeti 3. Aba yeebase, n'awulira nga baggula geeti esooka. N'asirikiramu bw'ati n'abanga awunze. N'awulya geeti ey'okubiri nga bagiggula, n'awulya ddayo omuntu ng'ajja atambula. Ng'awulira byonna era ategeera, naye ng'alinga akubiddwa amasannyalaze. Tayinza kwenyeenya, tayinza kwogera, tayinza kusituka. N'awulira nga batuuse ku nnyumba, ng'oli aggula ennyumba. Oli bw'aggula ennyumba, n'ayingira, n'ajja ku kisenge kyabwe, bali mu buliri bwabwe n'omukyala. Nga bali mu buliri, agenda okulaba ng'oluggi lweggulawo lwokka. Gy'akuba eriiso, yalaba Yesu. Yalaba Yesu. Omwami oli yali musiraamu, naye yategeera butegeezi nti oyo Yesu. Yesu yajja atambula, n'asembera ku kitanda bwe yali, naye ng'ono alinga akubiddwa amasannyalaze. N'amugamba, era erinnya oli lyampita, naye lye yamugamba. N'amugamba mu ddoboozi ebbye ennyo, ery'obulumi obungi ennyo, erisinga n'embooko. N'amugamba, va ku naaka, beera mu busiraamu bwo. N'akimugamba emirundi 3, n'abula bubuzi. Ate teyatambula kufuluma, naye yabulira awo wennyini, agenda okulaba nga takyamulaba. Oyo ndowooza tumuveeko, aleme tutwalya budde. Oli n'abula, Yesu n'abula bubuzi mu kifo we yali, ng'abuze. Ono yasigala tategeera. Amangu ago ng'oli agenze, ono bwe yadda engulu, n'anyeenya nnyo mukyala we bw'ati, naye nga tasobola kwogera. Omukyala we n'amubuuza kiki, nga tasobola kwogera, nga naye amukoona. Omukyala n'asituka, agenda okutuuka ku luggi luggale, n'amugamba kiki, naye ng'ono tasobola kwogera, nga tasobola kwogera. Paka bwe yalaba ng'obudde butuuse mu saa 11, n'akwata emmotoka ye, n'ajja we nali nsula, n'ambuulira ebigambo bwe bityo. Ng'amaze okubimbuulira, n'aŋŋamba nti, naaka, nsonyiwa. Bulijjo oŋŋamba nti Yesu ye mwami wo, nkitegedde, sigenda kuddayo kujja gy'oli, sigenda kuddayo kugambako kintu kyonna. Nange saategana mubuuza nti obadde oŋŋamba ki, naye okuva olwo natandika okutambula nga neesimbye, ne ŋŋanza ani Yesu gw'abubira, ne ŋŋamba nze ani Yesu gw'ayagala bw'atyo, n'alumba n'omuntu ku lwange atannabaako na kyayogera, ng'alaba ebintu biri byakola biyinza okunsuula oba n'entendebwalirwa. Naye neebaza nnyo Katonda kubanga atumanyi. Bw'abanga omufudde omwami wo, ye mwami wo. Mukama yeebazibwe. Ekiseera kyayitawo ne neeyongera okunoonya Katonda, n'ensanyukira mu Mukama. Sikyatya budde kiro kubanga omwami waali. Bw'abanga asobola okulumba oli ankutteko, bw'aba mubbi tamulumba.
ne neebaza Katonda ne ntambula ne Yesu ne mbuulya enjiri ne neegayirira nga wayiseewo emyaka. Omanyi n'okwemanya obutambula weematira n'oga nti ate ki Mukama yeebazibwe nga Yesu akububidde, Yesu akwagadde nga bw'oli kuba nali musiina kennyina naye Mukama mwebaza olw'ekyo.